Abatatutegeera bagamba twevuga speed. Obulamu tubuvuga speed. Kokoman Jam, Kekayimba Kenziguddewo ng'ambawa. Alan Cruz Gemanya, Mr. Handsome, and of course, Tuluk Celebrity Truck. Wewe nnyo kubeera ng'otwegattako gwe muganda wange. Mwannyinaze atulabe olunaku olwaleero. Nnyo n'okutegeeza nti olunaku olwaleero ebintu bya njawulomukko nga bulijjo bwe tulina okukikola ng'omwezi guggwako, omwezi gutandika, wakati w'omwezi. Tutera okuleeta trophy jingo n'aba ng'ate atusomesaamu ku nsonga z'olususu. Naye ng'ensonga ze tugenda okusinga okusaako essira olunaku olwaleero z'ensonga z'ekisenge, abawala abawunya obubi, olina olusu olubi, ebintu byo si bikuumuufu bulungi. Z'ensonga Trophy zagenda okuba ng'atugamba ayina amagezi tayina, ayina kyasobola okukolera tayina. Mwesige genda mu inbox ye ku Facebook ajja kuba atubuulira byakozesa, ne ku Instagram ne social media platforms ezenjawulo. Eno gye bayita Celebrity Truck, Devosh ku kamera kwali bulungi nnyo, ensonga zonna zikwasaganya bulungi nnyo. So gwe kyoba okola tovaawo, just sigala ng'oli mukakkamu bulungi nnyo, tugende mu maaso. Bagiyise T-Touch Lightening Cream, be batusaamu ensimbi mu kanyumiro kafa k'olunaku olwaleero. Otherwise Trophy Njingo katubuuzeeko, oluvannyuma tugende mu maaso. Hello, muli mutya mikwano? Leero tandise na hello? Yeah. Okay. Anti kagenda kayitamu kali akolo America Okay. Kakati muli mutya mikwano kansubire muli bulungi. Nzoka kubebaza bebale kuwagira T-Touch, bebale kuwagala Trophy, bebale mukkiririzaamu. Okay. Abantu bakukkiririzaamu nnyo? Nnyo. Okay. Nnyo nga nagambe kuleta kitabo kyange wano kwebaza abantu. Program eyinza n'obutagwa. Wiki yasemba lwe tasemba okujja wano. Kyali kiti aba clients feedback yali etya? Simbi yadde ya Celebrity Truck tebanga kombi. Yadde. Basiima. Bibakolera nabo bakimanyi. Ne mu inbox bagenda ne bagira kyemanyo biraba. The Trophy buli kimu ekyo kiri kwalaali. Kasita omukkiririzaamu. Awo wenyini Trophy tetwagala kwestinga budde. Olunaku olwaleero sooka otubuulire. Ogenda tambula otya, ogenda tutemera otya, kiki tugenda okwogerako olunaku olwaleero? Ekyo tugenda okwogerako kigenda bba kikwata ku bulungi bwa mukyala kuva waggulu paka wansi kangamu omubiri gwonna. Tetugenda tunulira nnyo leero skin, ebya skin babimanyi. Naye leero tugenda simba nnyo essira omukyala aggumidde omulungi abeera atya. Nga tugyeko ebizigo omukyala yeesiize ekiziga anyirijja ekya T-Touch obugala butaddeko kannako solution bunyiridde ataddeko ka skin balancing oil wali wonna sabuni okitegeera mugaba avuddeko yesu onyiridde omaze okunyirira. Wali obubonero obulala bw'osula naye ng'obadde tomanyi. Anti abasinga bamanyi nti omukyala kasita yeesiiga ekizigo n'anyirira olwo abasajja baba bamaze. Si kyekyo. Kati nyimba njagala mbalage nti omukyala omutuufu yatya aggumidde. Okay. Awo nyino tugenda otandikira olunaku olwaleero gwatula ku Celebrity Truck. Awo nyino tugenda otandikira Trophy ayina ensonga zagenda okuba nga atutottolera. Nange nja kuba nnyongerezaawo kubanga byagenda okwogerako walayi naye ebimu twabirabaalabako eyo dda. Naye kale Trophy otandikidde wa? Ntandikidde ku biziga ebyo byennyini bye tuba tutandikirako olwo tutandika obulungi bw'omukyala yeefaaka abeere omulungi. Amaze okukozesa ka cream kaffe kano ka lightening cream oyo ayagadde okunyumungukamukko onyiridde ka skin kavuddeyo kyekyo otaddeko kannako solution kaffe kano engalo zikuuse wadde waaguba wakoze ki wavuddeyo ka sabuni wali wonna okanaabye olwo oluusi okozesezza eno cream erinakyo ovuddeyo bulungi onyiridde kati omaze okunyirira. Bw'omala okunyirira otandika okufuluma mu bantu. Abamu baga nti nnoonya na musajja. Maze okwekola kabala bagamba bane neekozeko neesize ebizigo bya bbeeyi ndabika bulungi naye abasajja bakoze ki? Bambuze. Nga naye tabanyi lwaki bakoze ki? Babuze. Jjukira oli waakulaba ku ngulu oyambadde onyumya alaba oli kwalaali. Naye nga buli ajja gy'oli yakola ki? Omukyala alina okwetereeza. Kwetereeza atya? Omukyala okwetereeza kwentegeeza. Tuddako wano ku byokune tuddako mu kisenge. Si kyo? Ensonga ey'omu kisenge eyo mulimu abakyala ng'oli kasita yeefaako n'amanya nti kiwedde yeesize ebizigo ebiddira tayagala kumanya. Abaami baagala nnyo abakyala nga baggumivu. Ne tubagamba bwe tuti nti bajje mu T-Touch omukyala tusobola okuwa akantu katayite. Katayite? Kekakola katya? Abasajja baakowa abakyala ekigere nga katayite ako. Kunywezaamuko. Nga n'omusajja agamba ono gwe ndiko ndi ku kituufu. Nyumba mpya.
olwo tufunzizza kataiti tukatadde ebbali abakyala twali mukyala anyuma ng'ennyumba y'enkalu nga temuli mazzi okitegeera bw'ojja wa trofini ebyo byonna tubirina buli gyomala product ey'omu kisenge obeere nga tolina bukalu ate ng'oli mufunda tukuwa amazzi ate ne tukwa ne kataiti awo nyini wenjagala okusooka okuwulira trofini kiva ku ky'omuntu okubanga aba desert bagiyita batya ddungu omuntu n'abanga eddungu kiva ku ki ng'alinga eddungu bingi nnyo ebikireeta abamu babeera n'abantu oluusi nga tebabaagala ino nga feelings ntono nnyo oli nabeera nga yenatural bwatyo bw'ali mukalu nga talina bwagazi naye si n'oba tolina bwagazi era omusajja owa olina okukola ki okumuwa ye kyayagala kye yeetaaga kati ojja netukwa eddagala ly'obwagazi ate n'onywa n'eddagala ly'amazzi okitegeera at the same time mulina bulungi nnyo n'olemwa kunyiriza kungulu akasusu nga kona kalinga akatrofi naye nga agendayo yadduka ekyo ekyensonga ezo mukola kuba kikyala bokka n'abaami mulimu n'abaami munnanga balina ensonga zaabwe nga bo byagaana naye n'omwami nga goli eyo manyi kyagaana jangu jangu naku bunaku ojja kuba oli stede tugende ku nsonga waliwo yabadde ambuuza mu comments naŋŋamba Alan njagala ombuuliza omukyalo yabadde musajja naŋŋamba njagala ombuuliza trofini nina omuwala naye awunya bwe mumala ensonga zammwe zonna ekisenge kyonna kumpi kiwunya ne kijjula olusu olubi kati omuwala alabika ye mukyafu ye nga yayinza obba mukyafu ate ne mubaamu oli ng'alina ekizibu kye nga ne wanaaba atya tekikola ki tekigenda kati tulina akantu kaffe kooteeka wansi ako omukyala yennaye ng'omaze okunamba bulungi onaabe ne weetukuza nawe n'okakasa nti onaabe otukudde then n'oketeekayo kamala bbanga ki ng'okataddeyo ogenda okakozesa bwotyo wiiki weegwako n'okwata endala sitira oba okiraba nti kigenderera mpolampola kiva ku ki ekyo olwo olusu luva ku ki nzingamba bukyafu abamu baba n'agalwadde gabulusi ga infection ekireeta omuntu n'abeera ng'avaamu olusu olubi olwo naye kasita okozesa akadagala kafaako kigenda mpola otereera bulungi nnyo omuntu n'abeera nga ayita ku bantu naye ng'omuntu ategeerawo n'agamba oyo alayika ava wa fake fameka ne wembula ava mu sikonto ndabamu bakozesa ziro lwoni ne balowooza lwoni negenda mala buli kimu ino jjukira abantu abasinga ensuzi bafubutukamuwa munkwawo omwo kati asitiru bajja ne tukuwa akantu kafaako era n'okakozesa bulungi nnyo buli lwoba omaze okunaaba ekyo ekisu kigenda njagala galanti omuntu wabazze n'agamba nina obuzibu obwo ekisooka ekyama kye kisirikibwa yeesiga akwesiga atya tekintu tekigenda kuddamu tekigenda wulibwa muntu mulala yenna tekisoboka lwa nsonga nze bakasitoma bange mbatwala nga be bakama bange wadde aba mpadde ssente naye nze mutwala nga ye mukama wange akola ki asinga ekitegeeza buli kintu kyonna kirina okuba private tekisobola kufuluma bbanga ki ey'ebintu bino okusigala okuba ng'alaba nti kati bitandise okukola bitandise okukola naye nze ebbanga lyempa abantu olimanyi nze product yange gye nkuwa wiiki emu ku bbiri olina okuba ng'olabye enjawulo bw'oba togirabye eyo teba ya trofini teba yiye ebbanga lyenkuwa eryo waliwo ya komenti nga simanyi oba wamulaba n'agamba kweri ensonga eri gy'ogambye eya tightening bw'otighteninga ate alina okujja n'omwami we mu nsonga zino oba ajje yekka bw'afunze omwami ajja akoleta agejje simanyi oba muyita mwami na mukyala ne batuula awo nze kyemmamanyi nti omukyala wajja twefaako ffe nga ffe okitegeera omwami olina kuddayo nga lababulabi surprise tomugamba namuganda nagenza wa trofi niyebuza webuza bannaye ekyo kigwamanyi ekyama kyo advantage ki eri mu kugira mu kufunza ng'omukyala naye kyemanyi nawe oli mwami anti katonda tuli mu kuyigiriza eri abatamanyi oli mwami advantage eriwo nti omusajja akunyumirwa kyogamba gwe oyagala nnyo omuntu gwogendamu ng'ogwawe buguwe bbu alisiti obeerako ne bwe weekwatakwatako n'owulyanga olukoba lunywedde olina okuba nga owulyanga olukoba lunywedde n'olyoka okuba sikonto ne wali wonna abakyala bagala kwongerako byonna wali wonna smoothness wali eri kiba kitya mukola kutya mukola kutya
kati eno gye basitwalira kibakirya nnyo olwo maze ofunzaamukko n'otuzza otaddeyo oba oli ku kituufu oyo omusajja bwakukyawa aba aliko ekikyamu tumuwa bbanga ki okubanga otuzikirya kati gyetuli nedda baaba n'eddakiika 3 gakumala n'asatu mangi trofini gesira kati labayo ninawo express kyo ddakiika ezi kozesa express wogenda wali mugambe entuuse ndi ready wabeerawo n'ogamba nti nongera kulinywa njagala limbeeremu okitegeera mwezi nga mulamba lubeerera nga n'oba ogenda bba n'omusajja teweetaaga express kiriko advantage express gwogamba nti noyengenda mukozesa ddakiika 3 nga yagenda kukolera ddakiika zogenda okumala n'omuntu newabeeyo ne bino byogamba nti ogenda kunywa likubeeremu ebbanga waliwo eyeebuuza n'agamba nze bwe sibikola kyogamba omusajja wange simusigaze siba naye tajja musigaza agenda mukalabule alawo baana naye tajja musigaza waliwo omusajja ayagala okuba n'omuntu amukalabula omukalu kyekiri kyenkugambye nti bajja kwesiga ebizigo banyirire ate bamale babalekewo bawala bannaye babayitengako bavuge mamotoka amalungi babeere mu mbeera ennungi nti abo bamalaaya balogoshegera naye nga gwe wennyini gwaliko ekizibu endwadde eza wansi awo mwe ng'abakyala z'omanyi ozikolako kyenkana ki endwadde eza wansi ke kali kenkugambe ketukozesa akaliwa ketukozesa nti bw'oba ogenze mu toyitoyi z'oteeka kasa oshegeera abantu amazinga infection bazifuna ne beetakula oshegeera ne bavaamu enswa embi kati omanyi ogenda kuba n'omuntu weeyozeeko bulungi nnyo otukule omale oteekeyo akantu kafaako ogende olumbe nga n'amazzi wagakozesezza n'okufunza wakoze ki awo emmundu ekoleki evuge evuge tuli ku celebrity track genda mu maaso obeere ng'osubscribinga devotion camera kwali bulungi nnyo ensonga zetu mu kwogerako za kisenge 18 and above okitegeera genda olayo ku trofin olabe nga musolo bawoome n'okuwooma tulina muwoomya by the way muwoomya yakola ati oba owooma nga wonoogamba nti bannange wendya wanatula ku papasport wendya ku papasport emmere saagala kulya walala kitegeeza eba ewooma ye muwoomi oyo trofin sooka otunyonyolemu akantu ako obulungi kubanga omuntu okuba nga ali ekyo kyogambye aba atesingamu nga kahani nga kasukaali mugali kamuwoomya kalimu buli kimu n'omukisa bannange abakyala okuweebwa omati mulimu abawala abalungi nga tebaweebwa nga tebaweebwa nga tamanyi na musajja wamugamba nti bannange kamuwoomya bakasiigawa kamuwoomya bakateeka gye kalina kugenda emmere mukamwa kamula lyomuteeka wange ogenda mulya mu mmere bw'aba akuwoomya n'omuteeka mu mmere kati ne muwoomya omuteeka mu mmere ey'omwami wo n'omuwoomera okwata muwogo w'omusajja n'omusiiga n'omuleako muwoomya trofiri bale munansonyiwa muleke mbabuulize ebibuuzo eri abantu abatabimanyi muwoomya gw'oyogerako okwata muwogo w'omusajja gwe yakajja mu nnimiro n'omusiiga muwoomya oba tusiga muwogo osigako mpola mpola abakyala bakimanyi bo banajja wa trofini bo banoonyeeko njabba buli engeri gy'osobola okikola naye nga bakimanyi nti waliyo muwoomya era bakimanye nti waliyo abakazi abawooma n'abatawooma naye ate nga balungi kantu kyakayinza onyumisa omukwano wakati awo nga ka oil oba kazigo naye nga kanyumisa omukwano wakati awo ng'olina omwami antikeeko kamuwoomya olwo amaze okufunza amazzi ga gataddeyo sitede nnyo teekako kamuwoomya okujjako ng'omusajja yaliko ekikyamu mulyoke muli obuliri bwe butoba bulungi nnyo olyoka owulira ekyo bayita omukyala aggumidde olwo tuvudde ku bizigo amaze obyesiiga anyiridde ki kye tweyongerako kati gwe trofini otusinga kukozesa kaliwa ku byonna bwonna bwe njifunza bwe nteekayo amazzi ate bwe mpooma olina abaana bameka lwaki oyagala omanya omuwendo omuntu bwakulanga ng'onyiridde ayinza okugamba ayiwa yali azaddeko nnyo naye tolabikanga nnyo ndi muzadde kyobaomanya kikoze otya okusigala ng'otofaanana bwoti nga ndabika bulungi nnyo nga bwondaba bayithawe n'abakyala baagala ebberero lyagaana gwe lyagwa
ebbere lyagwa kwegamba neweyambala olugoye tekivaayo jangu tuliyimuse liddewo tuliyimuse liddewo nga nomusaana we omweyambulidde alaba ngaoli ku kituufu okitegeera mulimu abakyala balina amagulu amatini bayirawo entumbu ezo tulina ka oyira aka kasirimigo gune kudda okitegeera ng'otangira mmanya nti wazaalako byonna oyongereko muno mwonna hips akabina omukyala ajjudde ayina kuba ati soka otumenyeremenyere omukyala ajjudde gundi qualities yes kantandike neeno ey'obwongo omukyala ajjudde alina okuba nga alina obwongo ng'ategeera bamala otegeera tuddeko beauty alina okwefaako abeere nga alabika bulungi ng'olususu kyekyo nga weggambye tudde wano ebbere aliyimuse bulungi liddeyo liba lyagwa wano wonna atereeze bulungi ne wansi yeefeeko akozesa amazzi gaffe genkugambye afunze mu wooma byonna oyo ye mukyala ajjudde naye ng'alina obwongo kubanga ne bw'onoobikola n'okola mafiga go n'okola olususu lwo n'okola buli kimu naye ng'obwongo zero that's why abasajja babalekawo oli n'agamba omuwala oyo bamulekawo nnyo naye mulungi bwakutunira nti nalaba ng'obwongo toyina gy'omutwala tasobola kuba naawe naye ebyo byonna bikola ogatteko n'obwongo obe ng'otegeera mu ekyo ntegeeza omukazi omukozi omuntu asobola kukusanga watrofini jingo omuntu wasobola okunsanga asobola okujja ku ham shopping mall no ham mu tawuni awo ku Nakivubo block J edduuka lijja 53 omuntu asobola okunsanga ne twogerayogeramu buli kimu kye weetaaga weekiri kuva ku lususu paka olinawo akasenge wekisobola otandikira akasenge weekali bulungi nnyo kasojja n'ontuuza no nga trofini kino nakirawo wennyini tukimaliriza bwegaba amazzi oddayo nago trofini olabirawo nti nzirayo nago olamulabirawo nti azzeeyo nago oyo ngamuwa yennyini nemuwana eddakiika zange nemugawo gy'olaga kati genda onkubire oba nja kuwa otwalire mukyalawo yennyini ajja okuwa obujulizi omwana omugamba otya mugamba genda emundu evuga amazzi gaago ate akukufunza okalaba dakiika 10 ng'alaba bandi zakomyewo dda enkoba zakomyewo dda nga zakomyewo dda oli ku kituufu omwana agende waka yejava anyumirwe eyo ye titaki tetukola ku nsusu zokka kuba tukimanya olususu we lumala otereera ojja kubaako bye weetaaga ebirala jangu nabyo tubiteekemu bye tuyita ebirungo bw'oba oyogera n'ebirungo omuntu ayinza okugamba bannange oba birimu obutungulu nnyaanya kanzaali obona wogenda n'ogula ennyama ku dduuka tonza gitokoseza of course ojja kwetaaga butto ojja kwetaaga akanzaali kati omusajja aba akufunye nga weemyukira bulungi nga trofini ng'olina obwongo ngoba trofini ajja kwagala okumanya ki ekiri mu kisenge byebirungo bye twogerako by'oyina byennina tonkubira kalango kale trofini otugambye osangibwa ku hamu nsangibwa ku hamu block J 53 enamba yange y'essimu yeyo gye mulaba wansi ate era ng'eri 0700499977 ng'ojja twenyiriza saawa meka zoggulawo saawa 3 naye nga nemba siriwasiri wabeera waaliwo naye nga 3 mba mwendi waliwo omuntu ng'ayagala kulaba gwe yalabye era mbagamba nnyo oluusi woba oyagala laba trofini mulimu abajja nga siriiwo osooka n'onkubira kuno ngamba trofini wooli okitegeera kimpa amaanyi ne nga kasitoma nga ayagala laba nze then nenzija nenkulaba wano embeera ng'oluusi ninako bye mmaliriza okola deliveries yes nkola deliveries ate ku bantu bange bali muno mu Uganda wonna wooli delivery ya bwereere tetusasula oba oli ludda wabikutuukawo gwe kasitoma omala osasula sente zo delivery fee wange okuleka abali ebweru ate nga n'abali ebweru delivery fee wa trofin tasukka $10,000 ate ne watuukira mu 10 kitegeeza package eba nnene gy'okola ki gy'oyagala omuntu ng'ali Canada, UK, Australia, Dubai, Qatar, Abu Dhabi bimutuukako bitya bimutuukako kosa gundi ki nnyingi ze tukozesa tuyinza okukozesa DHL, EMS, post ekiba kitwanguyidde essaawa eyo okusinza ku miwendo egiba giri bwekasi tongamba trofini njagala kino netumaliriza ebbeeyi yaffe nompa address yo n'amannya go byonna bakimanyi week says webanga ebirenzeemu akatini mwongeramuko wiiki emu bulungi nnyo bamanyi basobola okumpeera obujulizi bakimanyi biba bituuse
era nti wali muntu ayinza vayo naga nti trophy n'ebintu byange tebyatuuka tekisoboka wakirindeko ekirala kyonna nentikka ebintu by'omuntu kiki otakolako kyesikolako kijja ku bakyala bwe kijja ku bakyala sikiraba kubanga nze kyenfaako omukyala kubanga anyirira kuva ku mutwe paka wansi ku kagere kuba tudda ku lusungu gambye ekikwatagana n'olususu binnamakula mbalabe buli kimu ekyo sikirabako wagamba black spots biki ebyo omwanaku meka ng'ateredde dark spot muwa weeks 2 dark spot muwa weeks 2 aba ateredde kuba dark spot eno ina sabuni wako agenderako okitegeera nga gwe zaakukuba ziganye nyina sabuni agenderako weeks 2 kiba kiteredde ekimu ne baana balina zino engalo ezikonye ebana abakyala engalo zino ziswaza nnyo n'ogendako n'omusajja oba ku kaddi naye naye ng'otya n'okukwata essimu nga bakkubidde kubanga otya baloba obugalo obwakola ki okitegeera mu mmeeza kuba engalo zaagaana nedda bambi jangu okozese kano ogyeyo obugalo bulungi basembeza no kamera nga babulaba nga togenda nakutya okitegeera ndaba obwo tebwakona tewali wakona balina busaanika bulungi nnyo balina wano amavivi gano gamanyi okugaana evivi nerigaana bannaaye ng'omukyala agezezzaako naye nga wano wamuyiwayo bulungi nnyo nti bye bino ebizigo byegamba nti bibalansinga skin kuva ku mutwe paka ku kigere tewali wagaanye kabe buno bonna bumanyi okugaana oba g'oli mweru bweru nedda baba kizigo kyange lwaka mmanyi okukikuba nze kyo okitabula tutotabudde bizigo mweyano ekyo kyo nakyesigaliza ekirungo gwakimanyi nze nkimanyi era kyensobola okusuubiza bakasitoma bange nti eyo kyennyini kyemulabako abakiraba tekisobola kukyuka kijja bba bwekitulubeerera challenge gy'osanze naddala mu bantu ababyagala ebweru challenge ensanze nti omuntu ayinza okuweereza ssente n'akugamba oba azikuweereza leero n'agamba trofini ng'ebintu sibiraba ku mulyango azikuweereza leero naye amanyi bigenda kutuuka nkya ku makya okitegeera ng'ate weebweru ng'aninga agamba nti ali wano mu Uganda kwegala n'olwana nnyo munnyonnyola omugamba nti owaayi kino kigenda mala wiiki 2 mu kkubo obeemu ekyo kyensanze ebigambo bye bisemba trofini ebigambo byange ebisemba nebaza nnyo bakasitoma bange mwebale kunjagala mwebale kumpagira mwebale kumbeererawo era kyembasuubiza nti njabbawo ekyo ekisinga okuba ekirungi era nga bwe mbagamba bulijjo bakasitoma nga bali ebweru bamwe bali kunzikiririzaamu ne mugamba bane katwe trofini sente zaffe naye nga tetumulabangako nange era nesibayiwo ebintu nebikola ki nebituuka era nenkubiriza abakyala nti mweyongere okwefaako ate era mubere bakyala bakozi waliwo omukwano gwange ali Canada bamuyita Abdullah Musoke akwagala nnyo naye yaŋŋambye omukyala oyo bwe lwajja ku shaawo anyumira nnyo gunze nziwuliriza nnyo era atera okugulyako mukyala we ebizigo ebyo n'abimuweereza ne Uganda mbadde nkusaba omwebaze kuba kasitoma awo nnyo yadde tomumanyi omumanyi leka yatwalako ku product yange mwomwogedde mutegedde bambi yeebale kumpagira yeebale nnyo mutegedde oyo gemaanyi gange atera nnyo oggula nnyo agulira nnyo abantu be nnyo kuva ku jeri w'abaana paka Abdullah Musoke paka ku byabasajja agula eby'abaana n'ebyabasajja paka ku byabasajja oyo gemaanyi gange womwogedde mutegedde akwagidde nnyo nnyo banga ddene nnyo kale celebrity track wetuli devotion camera kwali bulinyo tubali ne trofin and of course nagamba byoba oyagala okumubuuza enamba yeyiyawo wansi awo osobola omukubirako noba nga ate omubuuza ebisinga waawo kuba bingi nnyo tutasobola kwonnyonnyola kuba kyo bwe tugifuula empanvu ennyo ate eyinza obbabowa so tujja kuba tukwatako omulamu mutono anti wetunagusa ekintu kino otherwise devotion ku camera bulungi nnyo gyali Instagram gyali bulungi nnyo mpozi ko ennaku zino ebintu bibadde bidireyinzeemu okkola okuba bino ebiriwo ebya coronavirus ng'ebintu yesi tubiteekayo naye nga balwawo bita okitegeera ogenda gye bali naye nga si yenkola bwetyo si bwebeera mpozi n'abali e Dubai kano katukayiseewo abakasitoma nga abali e Dubai omwezi ogujja ndi Dubai osobola okukola odayo gukola bukozi odayo abe Dubai fe tulidde empanga corona kamala okukola okukakkana business ewuume so genda Dubai ngagenda Dubai kale
namwe ab'e Dubai mwetegeke. Divosh Samatovu ku Instagram omufuna bulungi nnyo, Facebook Divosh Matovu omufuna bulungi nnyo. Omugagga wange Derek Oron wali eri ku Rokas wano e Makindye, naye nga naye akola bulungi nnyo mu kutambuza abaana batwala n'abafunira ku mirimu awo ebweru. Nti Oron nkutumiddeko nnyo awo, naye mugende mu like page yawo ku Facebook Rokas wamu ne Oron Derek omunoonyaako wansi awo MP2B Palisa. Ogenda mulaba awo ng'ajja embeera tugenda gikyankanya nnyo ab'e Palisa naawe ali ebweru bagamba akalulu ka Oron Derek. Otherwise for now Alan Cruz Facebook Instagram Alan Cruz official oba nfuna bulungi nnyo. For now we out of this place naye nga musubscribing mweraba. Celebrity Track. Subscribe.